okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Omwagalwa omwana wa Katonda ow'omuwendo, ndi musanyufu ne leero okuddamu okukitegeera nti kwoli ku mutimbagano guno ogwa 3 ya BNTV okubeera mu nsulo ey'enkya. Mukama atuwadde omukisa ne leero tuzze nga tukyali balamu. Wasuze otya ennyabo? Wasuze otya ensebo? Mukama yeebale kubakuuma. Ebisoomooza mu bulamu biyinza obutabula, newankubadde ng'oli mulwadde oba nga wafiiriddwa oba ng'olina okusoomoozebwa okw'enjawulo, naye njagala okwebaza Katonda kubanga mu byonna okyali mulamu. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Omuweereza w'enjiri ya Kristo Isaac Walugembe nga nsibuka mu church ey'Abadvent e Manyangwa mu Gayaza district. Katonda atuwadde omukisa ne leero twongere okuyiga n'okwewonga mu maaso ge nga tetunnabaako kyonna kye tukola. Erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Nsaba tuyimbe oluyimba namba 39 nga tuwewonga mu maaso ga Mukama olw'okusinza. Bwe giba gigabibwa ku balala, nange ndi wano kajinjiikeko. Ebigambo ebyo birungi. Nsaba oyayanira emikisa egyo. Katonda gy'awa abantu, gy'awa abamwesiga, naawe gikuyiikeko olunaku olwaleero. Katonda atuwadde omukisa ne tubeera n'ekyokuyiga eky'olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 January. Twagala okwebaza Katonda kubanga n'olwaleero tukedde nga tuli balamu olw'okuyiga. Ekyokuyiga kyaffe olwaleero kiriko omutwe ogugamba essuubi wakati mu kuyigganyizibwa. Essuubi wakati mu kuyigganyizibwa. Katwebaze. Tukweyanza Katonda kubanga otuwadde omukisa bw'okkiriza olwaleero bukye nga tuli balamu. Tukkiriza ng'olina ekigendererwa ky'okubeerawo kwaffe, n'olwaleero tusaba Mukama kituukirire mu maaso go. Jangu otuyigirize ku nkya ya leero ebigambo by'oyogera gye tuli bikole amakulu mu bulamu bwaffe, bituwe essuubi biteeketeeke olw'obwakabaka okugenda okujja. Ku nkomerero tulabe omukisa ate naawe weebwe ekitiibwa mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Olunyiri lwaffe olw'okujjukira olwaleero tugenda kulusanga mu kitabo kyakubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiri olw'omunaana. Agamba bw'ati: era eri malayika ow'ekkanisa ey'Esumuna wandiika nti bw'ati bw'ayogera ow'olubereberye era ow'enkomerero eyali afudde n'aba omulamu. Ebbaluwa Yesu Kristo ze yawandiika ng'azikwasa malayika we Gabriel, malayika we n'aziwa omuddu we Yokaana ku kizinga Patomo ng'aziwandiikira ekkanisa omusanvu. Ebbaluwa ya Sumuna tugituuseeko. Eriko okwanjula ng'ebbaluwa erina introduction part eraga nti waliwo eyagiwandiika era agiwandiikira ani. Ebbaluwa yali egenda eri Sumuna ekkanisa mu biseera eby'ekkanisa omusanvu ebyogerwako mu kubikkulirwa. Ate ng'ebbaluwa eyo eraga nti eva eri ow'obuyinza eyaliwo okuva ku lubereberye ng'ensi entondebwa okutuusa ku nkomerero era alibeerawo emirembe n'emirembe. Oyo eyali afudde naye n'azuukira n'aba mulamu obutaliddamu kufa ebbanga lyonna. Oyo yawandiikidde Sumuna ebbaluwa. Wandifisizaawo akadde newankubadde ng'opakuka oyagala kudduka kugenda ku mirimu, newankubadde ng'odduka kubanga jjaamu ajja kukukwata, kale yadde oli mu jjaamu, kale olina bikukutte waakiri ku ssimu y'okwo ku TV yo mu ddiiro lyo, funayo akadde owulirize ebbaluwa mukwano gwaffe ono gy'awandiise. Omunnyonnyozi w'ekyawandiikibwa kino w'ekyokuyiga kya leero ekyokumakya agamba bw'ati:
kyalirako leero ku kibuga ekyedda ennyo ekiyitibwa Sumuna ekiri mu bukiikaddyo bwa Buturuki. Olabe enkyukakyuka okuva mu kifaananyi ekiri mu kubikkulirwa. Mu mbeekuulo eri mu kibuga ekyo ekiri ku mwalo kaakano ekimanyiddwa nga Izmir waliwo abakkiriza batono ddala. Ekibuga kino Sumuna mu biseera eby'endagaano mu biseera by'abatume olwaleero kiyitibwa Izmir. Ekibuga kino kiri ku mwalo, kiri ku njegoyego z'ennyanja naye nga kisangibwa mu ggwanga erya Turkey, ye Buturuki. Omwanjuzi agambye nti singa ofuna omukisa n'okeerako n'otuukako mu Turkey n'otuuka mu kibuga Izmir, ekibuga ekyo kye kibuga ekyayitibwa nga Sumuna omwali ekkanisa Kristo gye yawandiikira ng'awandiikira abatukuvu abatuula mu yo. Naye omwanjuzi agamba nti ekibuga kino abakristaayo batono ddala, kubanga bw'ogeraageranya ekifaananyi ku bikkulirwa kyasiiga ku Sumuna n'ogendayo mu current life ojja okusanga ng'enjawulo nnene nnyo, ng'enkyukakyuka nnene. Wabula mu biro bya Yokaana omuwandiisi wa ku bikkulirwa, Sumuna kye kyali obuddukiro bw'abakristaayo olw'abakyufu Abayudaaya abangi abaaliyo, kimanyiddwa nga ekimu ku kkanisa omusanvu ne Philadelphia. Kristo kyatanenyaako mu buli ngeri yonna. Amazima ge tulaba ag'enkukunala bw'otunuulira embeera gye baalimu ey'okuyigganya kw'eddiini okw'amaanyi. Izmir oba Sumuna, ekibuga ekyo kyali kiddukiro ky'abo abayigganyizibwa nga bayigganyizibwa lwa Kristo. Abakyufu abaali nga baawuliranga enjiri y'abatume ne bakyuka okugobera Kristo n'okukola by'ayagala. Amaanyi g'obuyinza bwa gavumenti z'ensi n'abafuzi abaaliwo mu biseera ebyo gaabateekebwako okubayigganya oba nga kisoboka n'okubanyagako obulamu. Naye abasajja bano n'abakazi abaali basazeewo okugobera Katonda n'okumuwa ekitiibwa baatambulanga okugenda mu kibuga Izmir, ekibuga ekiri mu Turkey ekyayitibwa nga Sumuna, okubeera ng'eyo weebali gye bafunira obwekweko obuddukiro. Agamba mu bbaluwa Kristo z'awandiikira amakanisa omusanvu, Sumuna teyalabikako kyakunenyezebwa. Amazima ge tulaba ag'enkukunala bw'otunuulira embeera gye baalimu ey'okuyigganyizibwa okw'eddiini okw'amaanyi, embeera y'okuyigganyizibwa okwalimu, Kristo yatunuulira ekkanisa eno nga terina kyakunenyezebwa. Erinnya lyakyo Sumuna lyasinga nnyo okumanyika nga lyasibuka ku kigambo Maila. Ekigambo ekyo Maila, ekika kya kaloosa ekimanyiddwa nga kikaawa nnyo. Kaali kaloosa kawoowo naye ng'ate kakaawa nnyo. Mu ngeri y'emu obulamu bw'abakristaayo abyabeerayo bwali mu ngeri y'emu mu kubonaabona kwe baagumiikiriza olw'okukkiriza kwabwe. Okukkiriza kw'abooluganda abaali mu Sumuna kugeraageranyizibwa ng'akawoowo aka Maila. Kaali katya nga kawunya bulungi, kaali kalungi. Actually bwe bumu ku buwoowo obw'ebbeeyi obwali butonerwa abantu ab'ebbeeyi obwabeeranga eri bakabaka n'abalangira. Era bw'oba ojjukira mu birabo ebyaleeterwa Kristo nga yakazaalibwa mu kiraalo eri gye yazaalirwa, n'abasajja abagezigezi nga bazze n'ebirabo baaleetera Maila akawoowo kano ak'ebbeeyi. Naye mbw ate singa kaakutandanga ne kakutonnyako ku lulimi nga kakaawa okufaako obufi.
okukkiriza kw'Abakristaayo mu Sumuna kwali kulabika kwali kuwunya akawuwo ak'omuwendo okwenkana mayira. Naye ebyembi nga kukaawa, okukkiriza nga kukaawa, kulimu okubonaabona okutaali kwa bulijjo, kwalimu okuyigganyizibwa, kwalimu okutulugunyizibwa, n'abamu ku balonde ba Katonda baakugulamu obulamu. Naye omwanjuzi agamba ekibuga kino kyekiva kiyitibwa Sumuna nga kigeraageranyizibwa n'ensibuko y'erinnya Sumuna liva ku kigambo mayira, akawoowo ak'omuwendo naye nga kakaawa. Agamba era kino bwe kyali mu byafaayo by'ekkanisa ku byagituukako mu kiseera ekyali wakati w'ekyasa ekya AD 10 kutuuka mu kyasa ekya AD 325. Agamba Obukristaayo bwali bukyali bwe bunaayira era nga ddiini bannansi gye batannakkiriza, era olw'etteeka ly'Abaruumi Abakristaayo bangi baafiirwa emirimu gyabwe era n'obulamu. Okuyigganya kuno okwawagirwanga abafuzi kwaliwo okutuusa omufuzi wa Ruumi eyayitibwanga Constantine lwe yakyuka mu linnya okufuuka Omukristaayo, ekyamuwaliriza eddiini okugikkiriza mu mateeka mu tteeka lya Milan mu mwaka gwa 313 AD. Omusajja ono atunnyonnyola atuwa ebyafaayo. Eddiini n'okukkiriza Katonda eyatonda eggulu n'ensi ne Yesu Kristo omwana we byali tebinatuuka mu ggwanga lya Turkey. Baabiwuliranga eyo, naye enjiri bwe yatuuka mu Sumuna abantu bangi ne bakkiriza. Obufuzi obwaliwo obwa Ruumi ne buyigganya bangi, emirimu gyabwe ne bagifiirwa, n'abamu n'okuttibwa ne battibwa. Okuyiwa omusaayi kwali kw'amaanyi olw'Abakristaayo abaali beewaddeyo okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Gavumenti y'e Ruumi etuula egenda okulaba ng'okuyiwa omusaayi gw'abantu tekijja kuyamba n'ekyusa obufu, kubanga buli lwe baakwatayo omu ne bamutta ng'enkya wabatizibwa abantu 3,000, nga bwe bakwatayo 10 ne babatta ng'enkya wabatizibwa 1,000. Kati bagenda okulaba nga bagamba kakati bwe tunaabatta tunaakomawa, kubanga gye tukoma okutta n'okweyongera. Mu gavumenti eyo ne bafuna endowooza egamba nti tukyuseemu, ne bakyusaamu. Kabwejungira bwana mukulu wa gavumenti y'Abaruumi mu biseera ebyo ayitibwa Constantine, ye kennyini ne yeewaayo ne yeegatta ku mugendo gw'Abakristaayo. Era bangi abamu abaakirabanga omukisa, naye abaali abanywevu mu kukkiriza tebaakisanyukira, kubanga okukyuka kwa Constantine okubeera Omukristaayo tekwali kwa mu mutima nti akyuse okukkiriza Kristo, naye yalina ekigenderero nti akyusizza envumbo. Akyusizza envubo. Bagamba nti enswa bw'ekyusa amaaso nga naawe okyusa envubo. Naye yali akyusizza envubo okukwata bangi nga yeerimbise mu kubeera Omukristaayo. Nti bwe yafuuka Omukristaayo, ekittabantu ekyali kyeyongedde obungi ne kitandika okukendeera, nga kiraga nti Omukristaayo ono Constantine kati afuuse Mukristaayo, n'olwekyo Abakristaayo balina eddembe okusinza nga bwe baagala. Naye ng'emabega w'okuyingirawo kwa Constantine okweyita Omukristaayo waliwo ebigendererwa ebirala bingi. Mukama bw'anaaba atuwadde omukisa tujja kubitegeera. Kino Constantine yakiteeka ne mu tteeka erya Milan. Etteeka lino lyateekawo nti bannaddiini Abakristaayo bateekeddwa okubeera n'eddembe ery'okusinza. Etteeka lya Milan eryo lyafuluma mu mwaka gwa 313
Edi. Kristo yajjukiza ekkanisa eno mu ngeri entuufu ku kuyigganyizibwa kwabwe, okufa era n'okuzuukira mu bawanguzi. Abakkiriza bonna abaasalirwa ogw'okuttibwa bayinza okusaba ekisuubizo kino nti olw'okuba nga Kristo balizuukira ku lunaku olw'enkomerero, nga tumanyi ng'oyo yazuukiza Mukama waffe Yesu, era naffe nabo balizuukira alibazuukiza awamu ne Yesu. Bakolinse ebbaluwa ey'okubiri bwetyo bw'egamba essula ey'okuna olunyolo 14. Kristo awandiikira ekkanisa ya Sumuna abajjukiza nti okubeera Abakristaayo kiba kirangiriddwa lwatu nti okubonaabona kufuuse kitundu ku ffe. Era njagala okutegeeza mu Kristaayo, ssebo naawe nnyabo antunuulira, oyinza okuba nga gw'olowooza nti okubeera Omukristaayo mu Seventh Day omu Adventist mirembe. Njagala okutegeeza nti okola nsobi okuyomba n'okugamba nti Katonda alazeewa. Lwaki bino byonna bituuka ku nze? Lwaki nze afiirwa? Lwaki nze gwe batwala mu looni? Lwaki nze gwe banyagako ebyange? Lwaki abaana bange be batasoma? Lwaki toyina ky'osuubira kirala kisinga ku ebyo by'oyitamu as long as oli Mukristaayo? Okubonaabonaako kankutegeeza, obonaabona lwakuba ng'oli Mukristaayo. Okukkiriza ku Kristo kwe kukukaabya amaziga. Buli lw'osalawo n'obatizibwa n'oyingira mu kkanisa eno ey'Abadvent, Katonda aba akwaniriza, naye mu kukwaniriza oba olangiridde olutalo ssematalo wakati w'obulungi n'obubi. Kale omulabe kyava ajjayo enjala n'asongola n'amaanyi ag'omu buto, akuteekeko buli kizibu, akuteekeko buli bulumi, owulire nga bikutamye, waakiri weegaana okukkiriza kwo. Naye gwe kankutegeeza, n'omala ova mu kkanisa n'ogenda, emirembe gijja kudda. Emirembe ensi gyegaba gigenda kudda. Tojja kuddamu kubanjibwa, tojja kuddamu kutulugunyizibwa, ojja kugenda okola emirimu gyo, ojja kufumu birungi bijja kubeerawo. Naye njagala kutegeeza nti ebyo byonna ne bwe binajja, Sitaani abisiize busiizi kawoowo na kakala akawooma. Chloroquine, yali chloroquine eyo empeke eyawoomanga kungulu naye nga munda ekaawa. Sitaani kataddeko ako kasuga coated, awo kalye owulire nga kawooma naye nga kakaseera katono. Naye Bayibuli egamba nti Abakristaayo abalina okukkiriza okwa nnamaddala, okubonaabona n'okuttibwa n'okulwala n'ebizibu byonna nga bw'oyinza okubimenya kitundu ku bo. Kubanga gwe bakkiriza naye yabiyitamu. Naye agamba ne bwe kunaaba kufa, tulina essuubi nti n'abo abeebase ne battibwa ne batulugunyizibwa olw'embeera y'okukkiriza Kristo balibeera bawanguzi, kubanga ne Kristo yafa yazuukira. Olw'okubanga tukkiriza mu ye, naffe tulizuukira. Olw'okubanga tukkiriza mu ye nga bwe yawangula, naffe tuliba bawanguzi n'okukirawo. Agamba nti singa tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira, era Katonda alireeta bw'ati abeebaka ku bwa Kristo awamu naye. Basesalonika ekisooka, ebbaluwa esooka essuula 4 olunyolo 14. Wadde nga kufa abatwala kaakano obulamu obutaggwaawo balinzi. Ebigambo bino nga bya ssuubi, ebigambo bino nga birungi. Newankubadde nga tutulugunyizibwa, tuttibwa obudde okuziba, naye waliwo essuubi ery'obulamu obutaggwaawo. Mu Kristaayo okukkiriza kwe kukubonyaabonya. Omulaba akutaddeko amaanyi akuremese, owulire ng'ozitowereddwa obiveemu, olyoke osubwe obulamu obutaggwaawo. Naye Bayibuli egambye nti bw'onoonyweza okukkiriza kwo n'ogumira okubonaabona kuno n'obiyitamu byonna, tugenda kubeera bawanguzi era tuweebwa obulamu obutaggwaawo. Yadde nga kufa, yadde nga kubonaabona,
yadde nga kutulugunyizibwa, yadde nga ndwadde, yadde nga bintu byonna ebyenjawulo bitutwalaganya, naye agambye waliwo obuwanguzi n'obulamu obutaggwaawo obulinze abo abagenda okuyita mu kino nga tebaganye kukkiriza kwabwe. Kristo gwe mwaka omubereberye ogw'abo abeebaka mu ntaana zaabwe ng'Abakolinso ebbaluwa esooka bw'egamba mu olunyolo 15 essula 15 olunyolo lwabiri nti mwoyo bonna abafu abatukuvu abalala mwe basobolera okukomezebwawo mu bulamu obutaggwaawo. Kyava agamba nti laba nze ndi wamu nammwe ennaku zonna okutuusa emirembe gino lwe giriggwaawo. Ekyo kyayogera mu Matayo essula ya 28 olunyolo lwabiri agamba nti okuzuukiza abafu abatukuvu kudda mu bulamu. Ebitonyigiriza biyinza obutakoma kaakano, ebikumalamu amaanyi owooluganda biyinza obutakoma leero, naye tulina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo mu Yesu Kristo. Njagala tunyweze essuubi wakati mu kuyiganyizibwa, njagala tunyweze essuubi wakati mu looni, wakati mu kubulwa ssente, wakati mu kubulwa school fees, wakati mu kugobebwa ku mirimu, wakati mu kutulugunyizibwa olw'okusinza ku ssabbiiti, wakati mu kusoberwa kakube kufiirwa newankubadde obulamu obwaffe bwennyini okuweebwayo. Tubeere n'essuubi nti oluvannyuma lwa byonna tuliweebwa obulamu obutaggwaawo. Okuyiganyizibwa kwaffe, okutulugunyizibwa kwaffe kwa kaseera si kanene, wabula gye tukoma okutulugunyizibwa n'okuzimbibwa ekitiibwa ekinene ekirindiridde abayisiga Katonda. Njagala ng'ofuluma, ng'ogenda okukola, ng'ogenda okubaako ky'oteekako omukono gwo, ojjukire nti buli ekikutuukako mu ngeri etarisanyusa, mu ngeri erumya, ekyo omulaba akitaddewo weegaana okukkiriza kwo. Naye bw'oneegaana okukkiriza kwo olw'okubonyaabona kw'oyitamu, omanya nti weeganya obulamu obutaggwaawo. Okusaba kwange kuli bwe kuti, Katonda waffe omwagalwa, tusaba okutuwa amaanyi tusigale nga tuli beesigwa, wadde nga waliwo ebituwanya, naffe tusobole okwefunira ekirabo eky'obulamu ku lunaku lw'okusalirako omusango. Okwegayirira kwange naawe kwandibadde nti tubeere beesigwa, yadde ebitunyiga weebiri, ebitusoomooza weebiri, naye tubeere n'essuubi eritaggwaawo, kubanga Yesu Kristo mu bbanga sidde n'akomyawo obwakabaka bwe okubuwa abo abamwesiga, okubuwa abo abalindiridde okukomawo kwe obutaliimu nnaku yadde okubonaabona. Njagala tweyongere okuyiga mu kitabo kya Isaaya essula eya 44 olunyiriri lwa 6 agamba bw'ati. Isaaya 44 olw'omukaaga agamba bw'atyo bw'ayogera Mukama kabaka wa Isirayiri era omununuzi we, Mukama ow'eggye nti nze ndi wa lubereberye era nze ndi wa nkomerero, so tewali katonda mulala wabula nze. Oyo gw'oteekeddwa okwesiga, oyo gw'oteekeddwa okuwa ekitiibwa, ayogera kyayogera n'akituukiriza. Mu kitabo ky'Abaluumi essula ey'e14 olunyolo 9 agamba bw'ati. 14 agamba bw'ati. Kubanga Kristo kyeyava afa n'abeera omulamu, alyoke abeere nga mukama w'abafu era n'abalamu. Ekyatwala Kristo mu ntaana kwe kufa addemu azuukire, ekitegeeza nti asobola okufuga mu magombe n'afuga abalamu, abafu, n'addamu n'afugira ne mu balamu, kubanga mulamu. Gwe tusinza Katonda waffe mulamu, tafanga. Gwe tusinza mukama waffe Yesu Kristo abeerawo emirembe gyonna. Njagala onyweza okukkiriza kw'owooluganda. Ebikusoomooza biyinza obutabula, naye nyweza okukkiriza kwo. Ku bikulibwa essula eya 22 olunyolo 13 lw'ensemba nalwo agamba bw'ati. Nze Alpha ne Omega, owoolubereberye era omukoobezi, okusooka n'enkomerero. Ndowooza ye yeesigika. Ebbaluwa ya Mukama waffe gy'asowandiikidde Sumuna ye ya leero bwetyo bweyogera. Atwanjulidde nti okubonaabona tekuubule kugenda kubeera kitundu kuffe, naye newankubadde weekuli tuli bawanguzi n'okukirawo. Nkwagaliza olunaku olulungi. Nsaba Mukama akuwa omukisa okuyita mu lunaku olwaleero. Weebale kubeera naffe. Mukama abeere naawe mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katwebaze. Tukweyanziza Katonda kubanga otuwadde enkya ennungi eya leero.
tukweyanziza kubanga oyogedde gye tuli n'otujjukiza nti kitugwanira okukuuma essuubi lyaffe, kitugwanira okukuuma okukkiriza kwaffe, si nsonga tuyita mu kunyigirizibwa, si nsonga tuyita mu bulumi, si nsonga tuyita mu kusoomoozebwa, si nsonga tuyita mu njala, mu mabanja, mu kufiirwa n'ebirwadde ebirala, naye bwe tutaasuula kukkiriza kwaffe tuliweebwa engule ey'obulamu. Bwe tutaasuula kukkiriza kwaffe tulituuka mu nsi empya ejjudde emirembe n'essanyu etali kubonaabona. Zitusanze, zimusanze owooluganda oyo asudde okukkiriza kwe, kubanga okubonaabona okw'ekiseera kumuwaagudde. Olwo bw'asuula okukkiriza kwe agendedde ddala. Kikafuuwe mwannyinaze ono antunuulira, kikafuuwe muganda wange ono antunuulira, abaddewo mu kyokuyiga kya leero okulangirirwa mu balemereddwa, okulangirirwamu abo abagenda ozzikirira, naye kaagumire ku kusoomoozebwa, kaagumire obulumi bw'ayitamu, ku nkomero tuweebwe engule y'obulamu. Nsaba omukisa gwo Mukama gutambule n'omuzaana w'oyo, omukisa gwo gubeere n'omwami ono, bagenda okukola, abamu bafulumya okukola, Katonda waffe teeka omukisa mirimu gy'emikono gyabwe. Abaginoonya bagabirire, ayi Katonda ow'ekisa, abalwadde bajjanjabe, abalina okusoomoozebwa okw'enjawulo beera essuubi lyaffe kwe twesigama ng'okomezaawo obwakabaka bwo, tulangirwe mu bawanguzi bwe tusabye n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.